Abasindikiddwa okutandika okwewozaako mu kkooti enkulu e Mubende bali 11 nga bonna oludda oluwaabi lulumiriza nti lulina obujulizi obubaluma nti ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omusanvu 2023 beekobaana ne bakkakkana ku nnyini ttaka kwe baalina ebibanja Mire Nava Namutebi ow'emyaka 54 ne bba Abdallah Kayizi ow'emyaka 53 ne babamiza omusu. Kigambibwa nti era bano bagezaako n'okutta Muzaffaru Ssekamatte ne Ibrahim Kavuma nga byonna byaliwo ku kyalo Kirwanyi mu ggombolola y'e Kiruma mu disitulikiti y'e Mubende. Omulamuzi wa kkooti esookerwako Caroline Byakutaaga bano yabasindise mu kkooti enkulu nga bano tabawadde na mukisa kwewozaako ate era nga tabawadde na nnaku za mwezi ze balina kuddirayo mu kkooti. Abavunaanwa 10 be basimbiddwa mu Kaguli wabula ng'omu nga mukyala abadde ku alimanda e Nakasongola tasobodde kuleetebwa mu kkooti kyokka ng'ono naye asindikiddwa mu kkooti enkulu. Jacqueline Akawo omuwaabi wa gavumenti ategeezezza kkooti ng'obujulizi obuluma bano bonna 11 bwe bamaze okubufuna. Now they are going to read for you the summary of the case that is going to be presented by the prosecution during trial in the High Court. Barbara Nareso, NTV Akawungezi. Abasooka